Rachel Nakalema yafunye obutakkaanya ne Bajjo Ssemambo w'emyaka 8 ng'entabwe evudde ku mwami okwagala okwesa empiki nga tali mu muudu. Nakalema alabye alemeddeko ng'ekigwo ayagala kukwata kyampaka n'amubaka amaka n'aganyola n'agayuza olwo omusajja mu kwetaasa naye n'amuluma akalevu. Omusasi waffe watuukiddewo nga bateekeddwa ku pikipiki batwalibwe ku poliisi e Mukono. Ssemambo gwe tusanze ku poliisi e Mukono ategeeza nti mukazi w'okwagala omumanyulako ebitundu asoose kumusaba banyumyemu olwo omukazi kwe kumutegeeza nga batakyamwagala wabula olw'obwagazi bw'abadde nabo n'agezaako okumulemerako ng'omukazi amusasuddemu bw'atyo. Agamba nti mu kwetaasa alumye omukazi akalevu ono alyoka amuta. Nakuwulisa amugiza kyeyakoze mukwetaasa nakankwata nagikwata nabatajja kubusajja natumye musaayi. Ategeeza nti takyetaaga Nakalema amaka ge kubanga lemereddwa okutuukiza obuvunaanyizibwa bwe ng'omufumbo. Gyatwawukane kubanga bbanga ddene kigenze kikulu bbanga ddene mala emyaka 5 omukazi yaganda okwawulira Nakalema ng'alenya n'ekiwundu bba kye yamulumye agambye okubaako nekyayogera ku nsonga emutuusiza ku kino. Abatuuze betwogeddeko nabo bavumiridde eky'omukazi okunyola bba amaka ng'alinga yakakibwa okumufumbirwa. Musalawo noga ati ngenda kufumbirwa kati ebbanga lyonna omwami abeerawo kati oba omutuma kwenda. Omusajja bwe yazaalamu omwana ate neyagala ate omusaleko obusajja singa yabadde nejambiya era kiraga yandibadde akolaki yandibadde amuggyako omukulu. Maka gaabwe mukazi tawa bukundi musajja kitiibwa, ekyo yensonga nkulu. N'amutunza olulala entoba yamuwa 3 olulala ne tumutaaza wano ogw'essimu omusajja watu n'agula essimu ttaaki kuba yagikuba wansi n'agigula Ssemambo. N'atunda embuzi n'atunda ente bannange. Ye Joseph Kamukando ebyokwerinda ku kyalo agamba nti bazze nga batula mu nsonga z'abafumbo bano era n'asaba baagalana bulijjo okwewala akasunguyira. Era mukulu Ssemambo ekivaako obuzibu kimu nti ye n'omukyala tebakwatagana mu bintu eby'enjawulo naye ekisinga obba kyawaganya kisenge kyekisinga obbakola ki ensonga y'ekisenge yevaako obuzibu. Olulala yakwata bulooka ekitundu kya bulooka n'amukuba yali amukuba omusajja bw'ati n'amukuba wano era watuuka ekiseera niwadamu ne wamuluma n'anona wali empeke wamusaba. Mu kiseera kino poliisi egalidde Nakalema olw'okugezaako okutulako ebitundu bya munne neebeereddewo nga lw'otaata James Nakabi era mu kitundu kye kimu eyeewadde obutuwa wamu n'abaana be bonna ne bafa nga kigambibwa nti entabwe yavudde ku mukyala we okunoba awaka. Abafumbo bawabuddwa bulijjo baba bafunye obutakkaanya okuddukira mbu obuyinza okusinga okwetuusaako obulabe. Bawo obutakkaanya mujje mutwebuze kufe nga LC. David Msikalyankolo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.